bagamba nti nga tonakola ekintu sooka otuule weerowooze. Yes, fumiitiriza tekintu kino kingenda okukola kinaleeta impact ki, negative over positive, ye kinaawulikikana kitya. Then munange oluusi kirungi okusooka n'olowooza ku ekyo. Ensonga z'omulenzi pressure 24/7 naye ng'amanya g'amatuufu amanyiddwa nga Ibrahim Mosana byo bikyeyongera okuba nga biranda, era nga ne wenjogera olunaku olwaleero Azidwayo Luzira bagambye nti mpaka ennaku z'omwezi nga 29 omwezi guno gwe tulimu guno ogwokuna wagenda okuba nga ate bamuzza mu kkooti. Bo bagambye mbu bakyali mu kunoonyereza, mbu investigations zikyagendera ddala mu maaso. Ate luli omulamuzi yagamba nti mbu ensonga evaako lwaki tebagala kubanga bamuwa bail, yadde nga waliwo bino nti abaali bazze kumweyimirira abamu mbu nga balina ebipapula bitakwatagana, ne gye babeera ebipapula byogera birala ate ebbaluwa ya LC yogera birala, mbu kwegamba mwaliwo ebintu nga tebikwatagana. Naye leero omulamuzi yagamba mbu kiba kirungiko mbu Musana oba pressure eyo no TikTok ne baba nga bamukuumidde Luzira mu kkomera, mbu kubanga emisango gye yazza yavvoola ekitiibwa ky'abantu abakulu abanene, era nti kiba kirungi nnyo okuba nga bamukuumidde eyo mbu for his own safety. Omulamuzi ekyo nakyo yakisaitingamu n'agamba nti kiba kirungiko okuba nga bamuleseeyo eyo gy'ali Luzira, then mbu bagire nga banoonyereza, mbu okunoonyereza bwe baliba nga bakoze okunoonyereza ne bamala ne balaba nti talina musango, then ndowooza ajja kuteebwa, oba mbu okunoonyereza kwabwe okunaaba nga kutuuse we kutuuse ne balaba nga kisoboka okuba nga bamuwa bail, mbu bajja kuba nga bamuwa naye nga azipanawo mbagire nga abeerayoko Luzira. Pressure mwena mumanyi yagenda n'azannyira ku Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi n'avvoola ekitiibwa kye n'avuma oyo n'amuvuluga ng'agamba nti ye kabaka omutuufu, era nti yasaanidde kuba nga ali ku Namulondo, nti yasaanidde kubanga essaawa eno yalamula Obuganda. Musana yayogera ebigambo ebyo si mulundi gumu si ebiri, abantu ne batuuka n'okugamba nti oba oli awo mbu waliwo abamuteekamu ssente nti abe nga avvoola Ssaabasajja. Abantu balowooza ebintu bingi, sako n'okuba nga era bavangayo ne baba nga bakola ki, bamuwoningako emirundi egiwerako nga bamugamba nti munnange weesonyiwe ensonga ezo, ne bw'oba nga oba oli onoonya kontenti owa TikTok awo epeesa ly'onnyize fu nnyo, naye ye yakulaganga nti adda bwe yakomye waatandikira. So ekyo kyavaako ne baba nga batuukira information yatambula nnyo abantu ne bakoobola abekikwatako mu Buganda Kingdom okulabika nga mwana mulenzi ono Musana Ibrahim abasinga obungi gwe tumanyi nga pressure 247 waneno ku mutimbagano, era nga TikTok omukukutivu abasinga obungi yalina following ko, so ne baba nga bamukwata. Sebbanga eryo lyonna lyekulungudde ali awo bagezezaako kino nakiri, naye nga byonna bigenda mu maaso nalaba taata we ng'avaayo. Omwami yayogera era n'essaawa eno akyakalambidde taata wa pressure, agamba nti omwana we mulangira, era mbu omwana we mu kubeera omulangira nti yandibanga alina emizimu egimulondoola egyamulinnya ku mutwe n'ayogera by'ayogera nga tategedde. Era jjukira ne pressure yayogera ekigambo ekyo mu kkooti, naye n'agamba mbu emizimu gyamulinnya n'ayogera ebintu ebyo okuvoola Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi mbu nga tategedde emizimu gya bujjajja oba emizimu gy'ekika simanyaawo mbu ze zaamulumba. Ekyo teyakomaawo ate n'atuuka n'agamba nti mbu yakava simanyi butabika, so mbu ebintu ebimu yabyogera nga tategeera bulungi, mbu alina rekodi eyo y'okuba nti omutwe gwe gutuusa obudde ne guba nga tegukola bulungi, so nakyo yakiteekawo nga nsonga.
naye omulamuzi ndowooza kye bakyasigala nga banoonyerezaako naye ebyo byonna nga bigenda mu maaso ate dadi we yasinze okuba nga asapurayizinga abantu okuvayo n'agamba nti omwana we mulangira era nti empeewo gy'obujjajja ze zimulumba nti oluusi ne zimuleetera okuba ng'akola ekyo kyakola ki mbo n'ayogera ebintu mbate empeewo zino bwe zimala okukulumba n'oyogera by'oyogedde mbo zimala ne zikuvaako mbate we ziba zikuvuddeko mbw'oba tokyategeera biki by'ayogedde naye kennyini agamba mbu lumu mbu empeewo zaamulumba mbu ne zimulagira mbu agende ekololo mbu ekololo eno mbu yali agenda kukola ki kusisinkana pulezidenti Museveni mbu ekololo mbu ebigambo bye yali agenda kuba ng'agamba pulezidenti Museveni mbu yali agenda mubuuza mbu lwaki abaami nabo babeera ba MPs oli ebigambo bye bisesa mbu abakyala be basaanidde okubeera ba MPs yali alina ensonga ze eziri awo ze yawa mu butuufu ng'olabira ddala nti oba oli awo bonna waliwo ekibabulamu ekitakwatagana bulungi era ye yakalambira n'essaawa ya kakati yakalambidde taata wa pressure agamba kimu mbu omwana we ye mulangira naye mbu okwogera bye yayogera empeewo ze zaamulumba empeewo zino ze zaamulumba ne zimufoosinga okwogera bye yayogera n'okuba ng'ayogera ku Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi n'okuba ng'avvoola ekitiibwa kye n'amuvuma mbwe ne zimutuma n'okugamba nti ye nga ye pressure ye kabaka omutuufu era yasaanidde okuba ng'essaawa ya kakati ali ku Namulondo alamula Obuganda kwegamba mbu ezo mpewo naye mbu empewo ezo we zivaawo mbu aba tategeera mbu aba tamanyi bye yayogedde mbu kyeva olaba mbu ebintu bye yabyogeranga kati mbu tabitegeera mbu era tajjukira na kujjukira mbu pressure essaawa ya kakati mbu tajjukira na kujjukira ebintu ebyo mbu abyogera era mbu naye waabiraba ku butambi bwe bamulaga mbu abeera surprised nnyo nga si yeye wabula ensi eno mbu nga si yeye abategeera ebintu by'empewo maybe ababitegeera obulungi nze sibimanyi nga we bikola naye ye bw'atyo bw'agamba taata wa pressure mbu empewo zino we zikulinnya ku mutwe mbu by'oyogedde oba tobitegeera so mbu mutabani we yali mu situation eyo kyesimanyi oba neyo mukomera zimulinnyirayo awo simanyi oba ne mu kkooti luli bannaku lumu nga bamuleese zimulinnyireyo ayogere tetumanyi naye nga mbu ye taata bw'atyo bw'agamba nti mutabani we bamusaasire era bamusonyiwe mbu empewo ez'empewo oba zakika oba empewo za Buganda nti agamba nti ye kabaka asaanidde kuba ng'ali ku Namulondo alamula awo simanyi nnyo naye munange ebintu bwe bityo naye nga kyensobola okugamba nti ye aziddwayo e Luzira ajja kuba ng'ali eyo okutuusiza ddala ennaku z'omwezi nga 29 omwezi guno ogwokuna omwaka guno gwennyini gwe tulimu bwe bagenda okuba ate nga bamukomyawo e Luzira byo bikyagenda mu maaso era nga bikyalanda bagamba nti okunoonyereza kungi ate era mujjukire obutambi we buli nnyo 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 nga omanyi ebintu by'omutimbagano obutambi we buli naye kati kyesimanyi bajja kuditamininga batya nti empeewo za bujjajja zikulinnya n'oyogera nti empeewo zaali zimulinnye alyoke ayogera ebyo bo banaakitegeera batya nti mu butuufu yaliko empeewo maybe nga waliwo ekisobola okudetectinga gundi ezo kyesasuubira mbu weekiri obutambi obwo simanyi naye sisuubira nti waliwo ekisobola okuba nga balaba obutambi obwo ne bamanya nti kituufu yaliko empeewo za bujjajja maybe ekintu ky'okuba nga banoonyereza okulaba nti oba kituufu abaddeko egundi ebutabika nti oba kituufu omutwe gwe gukola bulungi oba tegukola awo nno ekyo kyangu ky'okuba nga banoonyerezaako naye kino abazadde kye bakulembezza naddala taata we kyakulembeza nawulira kyakulembeza mbu omwana we yalinywako empewo awo simanyi nakumanya omwami simanyi oba ye taata we kubanga waliwo omwami eyalabikira omanyi ebintu bino nabyo tuba tetubimanyi bulungi omwami yagamba ye taata we era waliwo n'omukyala naye yavaayo naye ng'akireeminga nti pressure mutabani we so simanyi oyo omwami akireeminga nti ye taata wa pressure simanyi oba ye taata we oba naye akola katemba we anti omanyi omutimbagano gwajja smartphones ne gijja ate abantu ne bafuna data awo nno buli omu niyeekola kyayagadde kati simanyi omwami oba kituufu ye taata wa pressure oba nedda
nga naye ali ku bibye, waliwo okuba nga ali ku bibye naye nga just nga alina kyayisaawo nakyo kisoboka. So weebityo munnange weebitambula, era simanyi emboozi ya pressure oba enaagwa etya oba binaafunikira bitya, naye ng'essaawa yakakati kyemmanyi nti alozezzaako, era kyemmanyi nti essaawa yakakati atesitinzeeko, era ndowooza ayinza okuba ng'amanyi kyekitegeeza. Kitegeeza ki? Okuvaawo n'ovoola ekintu, n'ovoola omuntu akusingako n'omwogerera mafuukule nga gw'olowooza nti omunnange oba tebasobola kufuna. Smartphone zino zajja naye omuntu asobola okutresinga era n'akufuna. So ye ndowooza kubanga bamuwoninga emirundi egiwerako, baamugambanga emirundi egiwerako, naye ndowooza yabitwalanga ng'ebyokusaaga n'abibalatira namu ng'alowooza nti teri agenda okuba ng'amukwatako oba bwe yasuubiranga nti tebajja mufuna, naye okufunikira nga bamukutte eri essaawa eno ge mawulire ago nti era aziddwayo e Luzira. Gy'agenda okubeera mpaka ennaku z'omwezi nga 29 omwezi guno, then awo oba ndowooza awo investigations zijja kuba ziwedde, awo omulamuzi asalemu ky'okkola, oba n'asalirwa aggalirwe oba bajja muwa bail basigale nga ba-investigatinga, nze naawe. Naye ng'essaawa eno ge mawulire agaliwo ku pressure 24/7. Yes, nkugamba kimu nti muganda wange tukyali wamu era tukyatambula wamu, era ng'omukutu guli gumu gwokka, that is NCK TV. Ate weerabira kubanga osubscribing oba nga tonaba, ringing that notification bell, sharing, liking, saako n'okuba ng'oleka comment yo. Ebisigadde buterevu, amawulire tujja kuba nga tugakwera, tujja kuba nga tugakutuuka, naye pressure tujja kuba nga tugakutuusaako. Naye ebya pressure bwe bityo webikyalanda, bikyalanda webinaggweera wonna tujja kuba nga tugakuwa era tujja kuba nga tugakutuusaako. Munzikirize mbe nga mbeerekereza naye nga kyensobola okugamba kikimu nti tujja kuba nga tukoma mu maaso awo kubanga amawulire gakyali mangi nnyo nnyini ddala, tujja kuba nga tukomawo nago, temuvaawo.